بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كسوكر الدلا توبز الله جل وعلا azzeemu okutusinkanya mu kifo kino mu kiseera kino tumusaba okutusonyiwa obukendeevu bwaffe n'obunafu bwaffe, tumusaba okutwanguyiriza okutegeera eddiini ye nga bw'ayagala singa bwe twagala, tumusaba okutwanguyiriza okuyita mu nsi nga bw'ayagala singa bwe twagala. Ab'ebitiibwa, twatondwa lwa kigendererwa ekyokusinza eyatutonda. Bwe mba njogera ku nsi eno ebiseera ebisinga ntegeeza abantu nti gifaananye n'amakaago. Bw'oba n'amakaago toyinza kusiima muntu yenna kuba na biragiro ku makaago, era teri muntu yenna ayinza kubeera nga akiraba nti kituufu kya buvunaanyizibwa nannyinimako okuleka amakaage ne gabeeraawo nga buli asanze yagaweeramu ebiragiro, era nga buli agalimu akola by'ayagala. Tekisoboka kubeerayo n'ensi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwala okuba ya Allah subhanahu wa ta'ala yateekeddwa okusinzibwa yekka muyo, era yateekeddwa okuwa ebiragiro n'amateeka muyo, yateekeddwa okuluŋŋamya ebitonde butya bw'ayagala biyite mu nsi, so si ebitonde okubangayo byennyini byebyeruŋŋamya byebyeterawo sisitemu butya bwe byagala okuwangaala etali nannyini nsi gyakoze atya gyabiteereddewo. waman ahsanu min allahi hukman liqawmi yuqinun, ani asinga Allah okulamula obulungi eri abakkiriza? Kubanga yina nnyini bitonde, aba yina nnyini bitonde tasobola kubiteekako mateeka ge bitasobola, yabirondera ekibisaanira. Ntegerekesa ebitiibwa lwekyo ekyo mukimanye, lwekyo kikulu nnyo okusoma eddarasa eno, kubanga eddarasa eno eraga omuntu lwakyali mu nsi, eraga omuntu avaawa alina kukomawa, eraga omuntu ekitiibwa kyo ye yamutonda. Kino kyeddarasa eno. So abantu basobola okusoma ebintu ebirala ebisigadde, naye batasoma musomo guno basigala nga bantu bifaananyi. Abagagga bayinza batya okubeera abagonvu era abeetoowaza eri abantu nga bategedde Allah? Abayivu, badokita, abainginiya, bakanso, ki ekisobola okukakkanya abantu emitima gyabwe ne babeera abantu kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala? Awatali ekyo abantu basobola kubeera bantu bwe kiri, tebasobola kubeera bantu. Munfunye ekiddarasa eyo kikigendererwa kyayo kumanyisa muntu yamutonda n'okumanya ye kennyini yaani na butya bw'ateekeddwa okuyita mu nsi eno. Tuli ku kitabo kyaffe nga bwe ntera okukibagamba ekya
sharhu thalathati al-usul, okwanjuluza ebikolo ebisatu. Ekyawandiikibwa Sheikh Abdul Wahhab Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, nekyanjuluzibwa abamanyi bangi omuli Sheikh Salih al-Fawzan nga tugenda naye mu maaso, omuli Sheikh Ibn Uthaymin, omuli Sheikh omuli basheikh abalala ne Sheikh ono Sheikh Abdul Muhsin al-Qasim Doktor nga bwe tunalaba ku bigambo bye. Omulyango gwe tuli mu ku masala asatu, sigenda kuddayo mabega, tuli ku masala asatu. Manya nti omuwandiisi entandikwa y'ekitabo ekiteekamu amasala asatu, ekiteekamu ensonga ssatu. Amasala ana, ensonga ennya ziyalaga nti kyabwatteeka ku buli muntu okubeera nga azimanya. Ensonga essatu ziyalaga nti kyabwatteeka omusiraamu, omusajja n'omukyalo okuzimanya. Wakadhalik nakyo ekirala ne maana haqiqatu alhanifiya, dini ya Nabi Ibrahim obwennyini bwayo. Ensonga ssatu yateeka mu ntandikwa yaki y'ekitabo. Tuli ku nsonga y'okubiri, ge masala asatu. Masala ag'okusatu ge tuliko we twakomawo tugenda okutandikira. Gagamba nti anna man ataa ar-rasula, oyo yenna agondera omubaka, wawahada Allah, nayawula Allah subhanahu wa ta'ala, la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu, takkirizibwa kufuula muntu yenna mukwano gwe ebbanga omuntu oyo lyamala nga awalana Allah n'omubaka, obanga mulabe wa Allah n'omubaka, walau kana aqraba qaribi, qaba oluganda olw'okumpi. Age masala gano tugamba nti ge gazimbirwako okutuukiriza tawhid, nga Sheikh Salih al-Fawzan bwagamba nti hadhihi al-mas'ala al-wala wal-bara'u, mas'ala gano ag'okwagala n'okukyawa, hiya tabi'atun lit-tawhid, gagoberera tawhid. فمن حقق فمن حقوق التوحيد وبفنان بالتوحيد الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله. وقواغلا مكوانو جاء الله نوكتشاوا أوليبا الله ibigambo byatandikirako wano waggulu. Akati twasoma mu daruso yayita ne tutambulira ddala etuuka ku katundu akaga nti wal muhaddaat we tugenda okutandikira olwaleero. Naba kutandika bino bikulu. Twagamba mu daruso yayita nti abantu mu mas'ala gano ag'okwagala ku lwa Allah n'okukyawa ku lwa Allah balimu emiteeko esatu. Kyekisooka yegiriwa twagamba nti abantu mu mas'ala gano ag'okwagala ku lwa Allah n'okukyawa ku lwa Allah balimu emiteeko esatu.
na teeka okusooka ebantu abalaba nti okukyawa abalabe ba Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza kubasaanyaawo. Tuteekeddwa tulina kutta bussi buli agambibwa nti mulabe wa Allah subhanahu wa ta'ala alina okuttibwa era talina haqqi yonna, emaali ye munyagibwako. Gwe muteeka okusooka abategeera mutegeera efaanana bwetyo bakhawarij, bayita bakhawarij. Buli mulabe wa Allah subhanahu wa ta'ala yenna, buli atakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka alina kuttibwa, n'emaali ye erina kubeera nga emutwalibwako, talina haqqi yonna. Tetulina wonna we tusobola kukolagana naye. Ogwo muteeko, entegeera eyo nkyamu, twagiraga obukyamu bwayo. Nawe omuteeko ogwokubiri, masala malala naye galina akakwatako gano. Allah akuwa omukisa, Allah akumalayo. Oyina tafsiri gyokoze tafsiri gyokoze nga naye khatiru, nga nayo nzibu. Na teeka ogwokubiri, abaga nti ffenna tuli bantu ne Katonda ali omu. Abantu bonna benkanankana mu kwagala, bonna tulina kubaagala kyenkanyi. Tewaliwo njawulo wakati wa musiraamu mukkiriza n'atali mukkiriza. Tukyawa ebikolwa byabwe n'okubeera nti kye baliko obukafiiri, naye tewali njawulo, ffenna tuli bantu abalaba nti nga bwe twagala abasiraamu bwe twagala n'abatali basiraamu, bonna benkana. Tewaliwo njawulo wakati w'abasiraamu n'abatali basiraamu. Ffenna tuli kyekimu, kuba ffenna tuli bantu. Ntegeerekese? Ogwo nagwo omuteeko omukyamu. Kuba tewasobola kubeerawo obusiraamu, mumpulirize, nga tugamba nti abalabe b'obusiraamu abatakkiriza Allah n'omubaka be bamu n'abakkiriza Allah n'omubaka, era tubatwala kyekimu newankubadde nga enkola yaabwe erimu okuwakanya Allah n'omubaka. Allah atugamba nti abo abantu balabe bange, batugamba nedda, twalina balabe bo, abantu bonna mu maaso go be bamu. Gwo omuteeko, gunawo bubuze, gunawo buki, gunawo bubuze. Olaba abantu afaana bwe batyo, ni bw'aba agabira muwala we omuntu atali mukkiriza tafaayo, bukya n'agabira omwana we atakkiriza la ilaha illallah muhammadu rasulullah, talina kufaayo kwonna. Alaba abantu ffenna tuli bantu. Eddiini zaatusanga busanzi, tezisobola kutwawula, tesaawukana na muganda wange lwa ddiini. Ddiini yatusanga busanzi, tetujjaako luganda. Gwo nagwo omuteeko. Omuteeko ogwokusatu, ogw'omu makkati. Nsaba olambulule. Omuteeko ogwokusatu gwe gw'okubanga kwe kumanya nti tukakatibwako okukyawa abalabe ba Allah n'omubaka sallam n'obusiraamu, naye okubakyawa tekitegeeza kubalyazaamaanya na kubajjako ebyo bye bateekeddwa okufuna, na kutwala haqqi zaabwe, na kuyiwa misaayi gyabwe mu butali butuufu. Ntegeerekesa bulungi? Omuteeko ogwokusatu ogw'omu makkati.
Na kakati ekyo nakyo kibuuzo nkimaliriza. Kibuuzo ekyokubiri tugende mu darusu, tugende mu maaso. Tukyawa abantu balimu emiteeko emeka mu kukyawa n'okwagala? Naam, balimu emiteeko esatu. Yagiriwa? Naam Sheikh, ndiko omuteeko ogusooka kwe kwagala okujjuvu. Tutandikanga na birungi, tutandika na bibi. Okwagala waliwo betwagala, okwagala okujjuvu mu bantu. Tukakatibwako okubaagala okwagala okujjuvu. Be baliwa? Ansiri naqis. Baani betwagala okwagala okujjuvu? Tukakatibwako okubaagala okwagala okujjuvu. Naam. Nakyo era kikendeevu. Naam. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Nakyo kikendeevu. Kitegeeza temubeerawo. Bino ebintu byolaba bizibu. Mubirabanga tubyogera mu maaso gammwe ne mubirabanga ebitono. Wallahi bizibu. Bw'otabitegeera okola ensobi. Temubiwandiika, mbyogera ne mutabiwandiika nga we muli. So nga n'Oluganda osobola oluwandiika oba Oluzungu. Naye si byakuwuliriza buwuliriza. Ne bikomaawo. Bizibu. Birimu emisayi gy'abantu okuyiika. Bino byolaba. Obutabitegeera kusinziddeko abantu abalala okutta abantu nga babalooza nti bakkirizibwa okubattanga naye tebakkirizibwa kubakola ki? Kubatta. Nabaga nti omulyango ogusinga okubeera omuzibu gwe guno omulyango musibu. Naam. Naam Sheikh Kimoga. Ekyo nakyo kirungi. Naye nakyo ekiri ku kyenjagala Sheikh Kimoga. Allah akuwa omukisa. Baani betwagala okwagala okujjuvu? Naam. Kyagambo kyangu. Togaziya bitagaziwa. Ng'oli talibu ilmi. Abakkiriza abajjuvu b'obukkiriza. Almu'minu kamilul iman. Omukkiriza omujjuvu w'obukkiriza. Nuhibbuhu mahabbatan kamilatan. Tumwagala olwagala olujjuvu. Banga obukkiriza bwe buki? Obukkiriza bwe buki? Bujjuvu. Yaliwo omukkiriza omujjuvu w'obukkiriza? Yaliwo omukkiriza omujjuvu w'obukkiriza? Nakyo kibuuzo. Mbadde ngenda mu darusu endala nga bino tebinnaba kugwa. Sheikh Hamza biwulidde bino? Baga kiwenyo nga tekinnawenya woosula. Naam, yaliwo omukkiriza omujjuvu w'obukkiriza? Tabani wange. Ani gwe bayita mu'minun kamilul iman. Ayina al-imanul mutlaq. Omukkiriza omujjuvu w'obukkiriza yafaanana atya? Ayina ebitendo bisatu. Omukkiriza omujjuvu w'obukkiriza n'ebitendo ebyo yaliwa? Abalala bapya ne basi babuuzizza nnyo. Naye mmwe okuva olinasomesa eddarusu eno ntandikwa yaayo ekibiina byogerako bwe kiri Haji Farouk. Naam. Allah akuwa omukisa. Tonampa ansa. Omukkiriza omujjuvu w'obukkiriza yalina aqiida entuufu, ayina tawhid omutuufu,
omujjufu ne tawhidi omutuufu. Ekyokubiri, ateebagala mazambi manene, ateebagala mazambi manene. Ekyokusatu, wadde amatono, teyeebagala mazambi manene wadde amatono. Oyo mukkiriza omujjuvu w'obukkiriza. Yakubasomera aya mu Qur'ani ng'ereeta abantu bamiteeko egyo esatu nga wembogemu. Ntegerekese? Alina ebintu bimeka? Tawhidi we mujjuvu. Ekyokubiri, teyeebagala mazambi manene, atuukiriza ebyobwetteeka n'aleka n'ebyaziyizibwa. Atuukiriza ebyobwetteeka ebyamulagirwa n'aleka n'ebyaziyizibwa. Naam, n'aleka n'ebyakola ki? Atuukiriza ebyobwetteeka, point eyokubiri. Ekyokusatu, aleka n'ebyaziyizibwa ebinene n'ebitono. Oye mukkiriza omujjuvu waki? Nuhibbuhu mahabbatan kamilatan, tumwagala olwagala olujjuvu. Era oyo muteeko gulimu amanda agenda okusooka okuyingira ejjana. Ogwo muteeko gulimu abantu abagenda okuyingira ejjana obutereevu nga tebayise mu muliro. Gwe muteeko ogusooka. Muteeko ogwokubiri, naamwe akhi muganda wange, semberako kumpi wano nkulabe ng'oli kumpi. Naam, ne bw'oli nabo musembere wano. Naam, guli musajja muvubuka teweesigama kisembe, semberawo. Soma eddarasa ng'oli siriasi. Ogwe muteeko, oyo tumwagala okwagala okujjuvu. Muteeko ogwokubiri, betwagala okwagala okukendeevu. Musajja mukulu omulaba abeerawo n'awuliriza n'akwata. Bantu kinga okwagala kwaffe kwe tubaagala tekubeera kujjuvu. Alaikum salaam wa rahmatullah. Al-mu'minu naqisul iman, omukkiriza omukendeevu w'obukkiriza. Onnawo ekibuuzo, abantu abakola bid'a, ab'ekibuli, ab'e Kampala mukadde abaliyo nga bakola bid'a, tubaagala oba tetubaagala? Buuza kibuuzo. Bina ala hadha, abantu abali e Kampala mukadde nga bakola bid'a n'ab'ekibuli abakola bid'a, tubaagala oba tetubaagala? Kansooke n'oli omuvubuka ali emabega. Salaamu wa rahmatullah. Naam? Tubale tubaagala. Abali ekibuli nga bakola bid'a, tubaagala oba tetubaagala? Tetubaagala. Naam, Usaama, tubaagala. Boti ogamba boti nokyogera nekikomaawo. Naam, Hudhaifa, tubaagala okwagala okukendeevu ebbanga lye bamala nga bid'a gwe bakola tabajja mu Busiraamu. Tubakyawa okukyawa okujjuvu ebbanga lye bamala nga bid'a gwe bakola bajja mu Busiraamu. Tubaagala okwagala okukendeevu faana kutya nti Basiraamu, tubaagala sayidi ey'obuki nti Basiraamu, tubakyawa sayidi eyaki eya bid'a, bakola ebikolwa ebyawukana ku njigiriza w'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubakyawa sayidi, tubaagala sayidi eyaki
okubakyawa okukyawa okujjuvu kitegeeza kuba nti bakaafuwaza. Olwekyo bidaa aliwo emiteeko ebiri. Abakola bidaa yenna nga abajja mu busiraamu tubakyawa okukyawa okujjuvu. Abakola bidaa nga tabajja mu busiraamu tubaagala okwagala okuki okendeevu ne tubakyawa sayidi eriko ki eriko bidaa. Munfunye n'abakozi amazambi bwe bafaanana. Omusajja musiraamu naye mulimba oba amazambi amalala. Okwagala kuffe kubeera kendeevu gyali tekuba kujjuvu. Kwawukana ku musiraamu bwe tutalabangamu mbeera yonna emenya amateeka gaki ga busiraamu, teeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ntegerekese muganda nga okitiibwa, eyo yentegeera y'eddiini entuufu. Onfunye enki entuufu. Naam, ekibuuzo nakyo kikulu. Seeka Kimoga, bwe tuba tubaagala okwagala okutali kujjuvu, kitegeeza nti singa tubamanya nga bwe bafaanana tuboogerako ku bituuti nga tubawaana. Tetuboogerako ku bituuti nga tubawaana. Tetubawaana. Lwaki tetubawaana? Tujja kubuzaabuza abatamanyi balowooze ne bakola bituufu babagoberere. Tugenda gye bali tubawulirize abasomesa basomesa kubanga tulina sayidi gye tubaagala. Nedda. Lwaki? Ekisinga okumanyibwa mu b'okuvaamu bubuze newankubadde nga balina ke baasigazaako obuki k'obusiraamu. Onfunye Muntami yagamba ekigambo nga mmaliriza ngenda ku pointi endala ng'ayogera ku bashiya abatandikawo mawulidi abayita bafatimiyun kubanga obukulembeze mu busiraamu okuva ku nabbi bulimu emirembe nga 6. Waliwo asru nabi sallam, mulembe gwa nabi sallam, tegulina buzibu bwonna ogwo gumu. Wabaawo asru khulafai rashidin, mulembe gw'abasahaba, gulina ebyagwo naye tegulina buzibu bw'amaanyi. Wabaawo aslu gundi al-asru al-umawi gwa Muawiya, gulina ebyagwo. Wabaawo al-asru al-abbasi ogwabajjawo obukulembeze bw'aba Umawiya, gulina ebyagwo, gwali gwa bukulembeze. Wabeerawo al-aslu al-fatimi, mulembe gw'abafatimiyin babayita ba Ubaidiyin, abakulembera eggwanga lya Misiri ne Magharibi, baali bashiya, nagwo gwali mulembe. Baali kulemberera okumala ebbanga be batandikawo mawulidi mu kyasa ndowooza ekyokuna mu 4 abakulembera Misiri. Abo Ibn Taymiyyah yabogerako n'agamba nti dhahiruhum al-islam, nga kungulu olaba abasiraamu abawedde emirimu, wa fi batinihim al-kufru al-mahdhu, naye nga munda bakafiri abawedde emirimu. Ali bannabida mulembe ogusembayo al-asru madha al-Uthmani, Ottoman Empire, abo obukulembeze bwagwa mu 1925. Dawula yagwa mu 1925, abazungu ne bagisaanyaawo ne bafuna obuweerero n'okutuusa leero balwana okubeera nga tewabeerawo dawula yonna islamiya, basigale nga balina obuweerero. Sallallahu salama talaafiya. Abo nabo balina ebyabwe Allah kwe yayisiriza okubasuula. Bwali bukulembeze obukulemberwa obusuufi nga walaba ttaka weefaanana. Munfunye? Naam, ekibuuzo ekyokusatu tugende ku programu y'okusoma kw'olwaleero. Bwe tuba tukyawa omuntu, bwe tuba tukyawa, nakyo twakyogera, tukyawa muntu oba tukyawa zambi. Kyongenda kulonda bulonzi akyanukula, sigenda kukkiriza kuwanika mukono. Tukyawa muntu oba tukyawa mazambi. Tukyawa omuntu n'amaki n'amazambi. Okugamba nti tukyawa mazambi
kikyamu tukyawa omuntu n'amazambi ge kubanga amazambi kutusinziira okumukyawa tetusobola kukyawa kimu ne tuleka ekirala tukakatibwako okukyawa amazambi n'abagakola mu mitendera esatu gye tukoze tutya gye twogedde mutendera ogwokusatu omuntu gwe tukyawa okukyawa okujjuba ndabatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe nabagambye munfunye naam kakati mu kitabo kino muwandiisi bwe yayogera ku myawo gwe tuliko yagamba bw'ati sheekhe ono Allah nsaba mpa obulamu nsomesa ekitabo kikino nga kyeyawulidde mu darusu etali eya wano yagamba bw'ati bamuyita Qasim Dr. Abdul Muhsin al-Qasimi okuba imam be Madina asoma Qur'ani yempola mpola hafidhahu Allah wa waffaqahu li husn al-khatima wa anahu ala al-imama wa ala madha wa ala al-hukm na'am ومسجون يجت تيسير الوصول لشرح ثلاثة الوصول ويجتهم يتوقع مسألة كان يقام بواتي يعني يقام بينني يقام أنت والولاء والبراء أصل عظيم وقواقلا نوكتشاوا مبسلام ومسينك منيني من أصول الدين مسينك الدين قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان الشيخ عبد الوهاب يقام لا يستقيم للإنسان إسلام أو السلام مومون تتبسولا كتريرا ولو وحد الله نبابتين الشرك وأقولا وترك الشرك نبايا ولا الله نالك الشرك إلا بعداوة المشركين kujja konga awalanya abashiriku tosobola kutereeza busiraamu nga tuwalanye bashiriku oteekeddwa okuba nga onyiigira abashiriku mu mutima gwo era oteekeddwa okuba nga tobaagala era oteekeddwa okuba nga obakyawa era oteekeddwa okuba nga obeesamba ategeeza Allah subhanahu wa ta'ala buli lw'obeera nga abashiriku n'abasiraamu kyekimu gy'oli obusiraamu tebusobola kutereera سلام ستيتمنت زي ما بيقول الشيخ لا يستقيم للإنسان إسلام سلام ومتب سولا كتيرين ولو وحد الله نوابا يودي الله وترك الشرك ذلك الشرك إلا بعداوة المشركين يهونغا ولا نياب الشرك والتصليح لهم بالعداوة نقبل أنت باقل والبغضاء نقبل أبو بشاي وهو معنى كلمة التوحيد أو كما قلت لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله نعم وهو معنى كلمة التوحيد وهو من الإسلام وهو ماذا لا إله إلا الله ولو شبيت مقتضيات لا إله إلا الله مستلزمات لا إله إلا الله إبو لا إله إلا الله بيكاكساكم وانتوا عمالوا كجوغنا كسوغان لا إله إلا الله وكاتي واكي بنتو بنا وتابتوكي لذات توكا اكسوكا إفراد الله تعالى بالعبادة وقاول الله سبحانه وتعالى مكسينزا وفنانيزي واكو كبانغا لا إله إلا الله جوغانبا وجتوكي لذان وقاول الله مكسينزا كباتي يتكيزا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله tuwaliki sinzo mtufu kujja kwa Allah vunanyizibwako okukituukiriza ekyo bw'otakituukiriza oba oyogedde bwogezi bigambo nga abalayo boogera ekyokubiri kyovunanyizibwako itiqaadu butulaani ibadati ghairi llah okukakasa nti ebisinzibwa ebitali Allah bikyamu n'okunyiigira ababisinza n'okubakyawa n'okubeesamba n'okubakaafuwaza byonna bigoberera itiqaalu butulaani ibadati ghairi llah wa bughdhi aabidiha
kunyigira bannanyini kubisinza. Lwaki obanyigira basina ebitali Allah subhanahu wa ta'ala? Wa ma'adatihim, n'okubawalana. Wa takfirihim, n'okubakaafuwaza. Kkiriza nti kibaliko obukaafiiri. Ekyokubiri. Ekyokusatu kyokuvunaanyizibwako albara'atu min ashirki wa ahlihi, okwesamba okugattako Allah n'abamugattako Allah. Togandi weesambye ng'ate abagattako Allah banywanyi bo gubasaza mu kabu. Kandi baganda gubasaza mu kamu oba mu kabu, gubasaza mu kabu. Walbara'atu min ashirki wa ahlihi, kwesamba okugattako Allah n'abagattako Allah kyekikukakatako. Omaloga nti la ilaha illallah, oba otegeeza nti weesambye okusinza ebitali Allah ne bannyini byo. Ekyokuna, byonna birina obujulizi mu Qur'an ne Sunna. Ekyokuna, qabulu shariati llahi ta'ala wa tahkimihi, kukkiriza amateeka ga Allah n'okumulamuziza. Buli Allah kyeyassa olina okikkiriza, bakiri mu ebigobera la ilaha illallah. Buli kyeyassa, buli tteeka olina okulikkiriza nga buli obaayo ne lyozzaayo la ilaha illallah tebaawo, n'okulamuzisa Allah bayalamula obulamu bwo, si gwe weeramula. Yalamula entambula zo, yalamula edduuka lyo, yalamula amakaago. Ntegerekese ebyo ebivunaanwa byaki? Ngambye biri bina. Ekisooka ngambye eki? Ifraadu llahi ta'ala bil ibada, qawla Allah subhanahu wa ta'ala mu kusinzibwako, mu kusinza qawla Allah subhanahu wa ta'ala mu kusinza. Kyokubiri, itiqaadu butulaani ibadati ghayrillah, kukkiriza nti byonna ebisinzibwa ebitali Allah bikyamu, n'ababisinza bali ku bukyamu. Wa bughdi abidiha, n'okunyigira ababisinza. Wa ma'adatihim wa adawatihim, n'okubakola ki? N'okubakyawa. Otyo wa takfirihim, okubakaafuza, okiza nti baliko obukaafiiri. Ekirala, ebyo byonna biri mu pointi yakubiri. Biri pointi yakumeka? Yakubiri. Edda eyo njogera pointi emu yakubiri. Erimu ebyo byonna. Eyokusatu, baraatu min ashiriki wa ahlihi, kwesamba shiriki yennyini ne bannannyini kumukola, bimaana n'obeera wala nabo. Eyokubiri ngambye itiqaadu butulaani ibadati ghayrillah, okukkiriza nti buli kyonna ekisinzibwa ekitali Allah kikyafu. Wa bughdi abidiha, n'okunyigira ababisinza. Wa adawatihim wa mu'adatihim, n'okubawalana. Wa takfirihim, n'okubakaafuwaza, okukkiriza nti bakaafiri. Nga Allah baga mu Qur'an suratul al-Mumtahina, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, mulina ekyokulabirako ekirungi okuba ku Ibrahim walladhina ma'ahu, n'abaali naye, idh qaalu liqawmihim, yukira bagamba abantu baabwe, inna buraa'u minkum, ffe tubeesambi, wa mimma ta'buduna min dunillah, n'emisana ebitali Allah subhanahu, n'ebyo musinze ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum, tubakaafuwazza. Kafarna bidinikum, tuwakanyiza eddiini yammwe. Wa tariqatikum, n'amakubo gammwe ag'okusinza. Wa bada bainana wa bainakum al-'adawatu wal-baghdha abadan, walabisewo wakati waffe nammwe obulabe n'obukyayi olubeerera, hatta tu'minu billahi wahda, tusaba mukkiriza Allah mu bwati. Ntegerekese? Naam. Hiyo point eyokubiri. Erimu ebintu nga bina bitaano. Ekyokusatu, baraatu min ashiriki wa ahlihi, kyeyawulidde ekyo, kwesamba okugattako Allah n'abagattako Allah. Ekyokuna, qabulu shariati llah, kukkiriza amateeka ga Allah ge yassa. Teswala, tinjikiriza nti Allah wajibu. Okusiiba, kukkiriza nti Allah yakulagira. Buli kimu okukikkiriza nga Allah bwe yakiragira, n'otaba nakyo okola ki?
kuba bw'omala nti la ilaha illallah kitegeeza nti okkiriza n'amateeka ge togenda gazzaayo wa tahkimihi n'okumulamuzisa obulamu bwo ekyo kirimu emitendera munnamusa gye tumulamuzisamu waliwo omuntu okuba nti akkiriza amateeka ga Allah naye n'agenda mu kkooti za busiraamu mulimu emitendera oyo alamulwa atya dirwabalibwa nti avudde mu busiraamu dirwabalibwa nti musiraamu omwononefu ago nago masala tujja gasanga mu kifo kyago yegali mu maaso ntegerekese onfunye sheekh onfunye naam akati sheekh byabireese n'ayongerako kino ekigambo omusumwazi njagala yazine naye kammalirize kano ayongeddeko n'agamba nti ulira ebigambo bino wahuwa maana kalimati tawhid kema kulia ekigambo kya la ilaha illallah kalimatu tawhid wahuwa min alislami kya mu busiraamu ekyo ky'okukyawa n'okwagala okukyawa kulwani الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله كيف يتوب السلام براءة من الشرك وأهله كويس موقتك الله وقتك الله قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتجز ابن تيمية والبراءة ضد الولاية وكويس أما يوبوزيت يوكو كولاشي يوكو أغلا وأصل البراءة البغض نبراءة كتجز ماذا سيبو كويس كامبو كويس أما كتجز البغض وكبين أنغا وسونغ والدا وأصل الولاية الحب no nikigambo alwela nsibuko ekigambo alwila kitegeeza kola ki kwagala nsibuko ekigambo albara kitegeeza kuchawa wa hadha anna haqqat at-tauhid alla yuhibba illa Allah wanyini wa tauhid bwe mufana butya kwa kubanga tuyagala okujja kwa Allah wa yuhibbu ma yuhibbuhu Allah lillah kwagala Allah bayagala ngo bayagala kwa Allah fala yuhibbu illa lillah agambye nti la ilaha illallah tayagala okujja kayagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala yubghidu illa lillah ila tashao okujja kachao kwa Allah subhanahu wa ta'ala kyava gambo no sheikh gambe bidire ebisembayo agamba nti wal muslimu yuhibbu man yuhibbu Allah mukiriza muslimu mtufu ayagala Allah ayagala Allah yuhibbu man yuhibbu Allah ayagala yo Allah gwa ayagala yuhibbu man yuhibbu Allah ayagala Allah kiriza ayagalo yayagalani wayuadi man aadahu Allah achawo yo Allah gwa achawa ayagala Allah na achawa Allah gwa achawa wallahu yubghidu al-kafira Allah achawa tali mukiriza qala ta'ala innahu la yuhibbu al-kafirin alayhi Allah tayagala tegwa yagala mazima ye Allah tayagala bantu batali bakkiriza tayagala bantu batakkiriza nti la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wal kafiru adu lillah buli atakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala mulabe wa Allah walil mu'minina abakkiriza qala subhanahu ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi temufula abalabe bange wa aduwwakum namwe abalabe bammwe awliya michi kwano je mutulquna ilayhim bil mawadda nimsalawo kubagala والولاء والبراء من تمام محبة الله okwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okuchawa kwa Allah kimuko ebiraga nti oyagala Allah okwagala okujjuvu qala shaykh al-islam rahimahullah shaykh al-islam ibn taymiyyah min tamami mahabbati Allah wa rasuli obiraga nti okwagala Allah subhanahu wa ta'ala mbaka kujjuvu bughdu man hada Allah kwe kunyegera buli yenna warana Allah wa rasula wal jihad fi sabili watu byagamba وإذا قوي الإيمان في القلب وبكز ولونجر وكبير وبامان قوي جانب الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين سيدي يوكو أغلاب كريزا إكوليتيا يونجرا نوكشاوا بجيمني يونجرا إلى ابن تيمية ليس بقى ابن تيمية مهندس بينولوزا بين يوكو ماكو كبانغا بينجي أتبيزيتو ayongera kona ayogera bine bigambo byensembi ayo tugende mukwazini tugende mu kitabu kya Sheikh Fawzan wala yarada anil mushrikin no kwesamba abashiriku bil jasadi ngobesamba kwesamba kwa mubiri la yakfi fil bara'i tekumala
bal yajibu ma dhalika albughd biqalb kutekeddwa okubaamu n'okukola ki n'okukyawa mu mutima. qala shaykh al-islam rahimahullah bara'atu al-khalil min qawmihi al-mushrikin kwesamba kwa Ibrahim kweyesamba abashiriku wa maabudihim ne baali basinza laysa tarkan mahdha tekwali kwa kwesamba bwesambi bal sadiran an bughdin wa adawa kwali kuva kukukyawa n'obulabe bwalina kwe bakola batya we basinza. Ntagala kise naye muli statement yenu wama bughdihim wa adawatihim ne wakubale tubakyawa era tubawalana wal bara'at minhum wa maabudatihim tubesamba ne basinza fa inna al-islam harrama qatl al-kafir al-ma'sum. Islam bwaziza okutta omuntu atali musiramu akuuma omusaayi gwe. Ntagala kise sikye kitegeeza nti kubakyawa kutegeeza kuyo omusaayi gyabwe. وهو الذمي والمعاهد والمستعمل ناليته مiteeko gy'abatali basiramu obusiramu buziyiza okubatta. وحرم سلب ماله nebugana okutwala emaali au dhulumihi oba okumulyazaamanya au litidaawa alayhi oba okumulumba kukolako obulumbaganyi. qala nabi sallam man qatala muahadan lam yarha rahata aljanna yennatta omuntu eyalina endagaano wakati we n'abaki n'abasiraamu tagenda kunyiriza kawo kajjana tali musiramu. Ntagala kisawulungi masala begali wallahu a'lam. Naam yazina oluvannyuma olw'ebigambo bino mu kitabo kino n'ebirala bikyaliyo ne naqlu muhandisi yaleetera Sheikh Islam Taimiya ne Sheikh Abdul Wahab tugenda bitabo bya Sheikh Salih Fawzan bigambo bye. Naam tabani wangu ne kitabo naam soma. قال المعلق قال الشارح والمحادة معناها كيويتا محادة كيتوالا بيما بيغا مونتاني كوايافي من بوينت بويري لا يجوز موالاة من حاد الله ورسوله. نعم قد يجي محادة كيغenda okuleta. نعم والمحادة معناها أن يكون الإنسان في جانب والله ورسوله والمؤمنون في جانب. وكبيرا omuntu abeera saidi ngane Allah n'omubaka bali saidi. Okusaala okukyawa abatali bakkiriza kitegeeza Allah kubeera saidi n'omubaka we n'abakkiriza n'akyayibwa okubanga naye ali ki ali saidi. Naam ويكون المحاد في جانب الكفار هذه المحادة ateekeddwa okubeera nga akyawa ateekeddwa okubeera nga akyawa ali ku saidi n'abatakkiriza Allah bali ku saidi. Nkakasa kyentegedde kyekituufu. wahiya almuhadda bwe kitabo kiri. Naam ntegera gwakyawa alina kubeera saidi ane bwokyawa bali saidi kitegeeza nti tewasobola kugamba nti okyawa nga gwokyawa ate muli mu mbeera yeetya muli bwe muti. Naam genda maaso. tojja kumusiŋŋaana nga tojja kusiŋŋaana abantu bakkiriza Allah tojja kusiŋŋaana nga Sheikh yatandise man madha masala gatandika gatya anna man madha anna man ataa rasula yenna agondera omubaka wawahada Allah nayawula Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasula. tojja kubasiŋŋaana nga bafuula omuntu yenna awalana Allah n'omubaka atakkiriza Allah n'omubaka bamufuula mukwano gwabwe walau kana aqraba qaribin qaba oluganda olw'okumpi. Naam naam qabe wa luganda bw'abeera ow'oluganda lwo nga awalana Allah n'omubaka
fayajibu alayka muhaddatuhu wa muqata'atuhu kikakatako okubeeranga obeera wala naye era okubanga omwekutulako mu nzikiriza eyo gy'abeera alimu n'enkola ye. Nabagamba nti waliwo kyetwogera amasala getwogera ku masala ga okwagala okw'eddiini, masala getwogerako tetwogera ku kwagala kwa butonde. Waliwo okwagala okw'obutonde okwokuba nti oyagala maamawo, okwagala okw'obutonde. Maama wo asobola okubeera nga si musiraamu, maama wo omwagala okwagala okw'obutonde naye omukyawo okusinziira ku busamize bwe. Ntegereka bulungi. Era obusamize bwe tobukola ki? Tobwetaaga. Toli mukwano gwe okusinziira ku nzikiriza ye ku sayidi ey'enzikiriza. So omwagala okwagala okwokuba nti yakuzaala. Naam Sheikh. Naam. Naam. Oli bw'agamba nti goni namukyawa wateekeddwa okubaawo gaapu kiraga nti bakyawagana. Naam. Waliwo enkolagana eya bulijjo ey'okusuubulagana n'okuba nti oyo omugulako akugulako. Abakyala oba abaana baliyo. Naam. Agamasala genzijjako naye sooka omaleyo. Naam. Ey'amaanyi kyenavuddenga nti amasala mazibu. Omuntu ateekeddwa okubeera nga waali agategeere mu ntegeera entuufu. Naam. Awo wetujja kakati njagala na kino tukyogereko Seka Kimoga. Bwe tugamba okukyawa n'okwesamba tuba tuli ku sayidi ey'enzikiriza, tetuba ku sayidi etali yanzikiriza. Kisaana okumanyibwa sayidi yaki ey'enzikiriza, tetulina kakwate ku sayidi yanzikiriza. Ntegereka bulungi. Wabula tulina tukkirizibwa okukolagana n'abantu abatali basiraamu mu bitali byanzikiriza. Gaapu yaffe n'okwesamba kwaffe kuli ku sayidi yaki ey'enzikiriza. Wabula tukkirizibwa okukolagana n'abantu abatali basiraamu mu sayidi etali yaki etali yanzikiriza. Ntegerekese awo wentegeeza. Sayidi etali yanzikiriza erimu embeera ziringanga 3. Embeera esooka tusuubulagana nabo. Naam. Tukola tutya? Tusuubulagana nabo. Tubagulako ne batugulako. Tubakolera emirimu gyabwe egitangwana na busiraamu. Eyo sayidi ekkirizibwa nga Allah gati la yanhaakum Allah anil ladhina lam yuqatiluna fi ddin lam yuqatilukum fi ddin anil ladhina lam yuqatilukum fi ddin. Allah tabaziyiza kukolagana n'abantu batabalwanyisizza mu ddiini, kolagana eya bulijjo. Walam yukhrijukum min diyarikum, abatabataddeeko olutalo lwakubajja mu mayumba gammwe nga bakyali ku bakafiri b'e Makka. Antabarruhum, okubeera nga mubayisa bulungi. Watuqsitu ilayhim, okubeera abenkanya gye bali. Paka aya gyekola ki
gyekoma. Ntegerekese sheekh, ntegerekese. Eyo embeera esooka. Embeera eyokubiri, bakadde baffe, bannyinaffe, baganda baffe, balirwana baffe, tukolagana nabo nkolagana eya bulijjo etakoonagana na busiraamu. Ofunye? Etakoonagana na busiraamu. Tetubalyazaamaanya, tetubalumbagana, tetubatyoboola, tetwala maali ayo mulyazaamaanyi. Embeera eyokubiri, maama wakuzaala yali eti omuwa obuyambi nga maama wo, nomudwaliro osobola okumutwalayo n'omujjanjaba n'okumujjanjaba. Ntegerekese? Eyo embeera eyokubiri. Mbeera eyokusatu, abakulembeze abatukulembera mu mawanga. Etuteekawo mbeera, mu mbeera gye tuwangaayiramu mu mawanga gano eteekawo kavuyo. Kaganda yaffe tugenda kubalwanyisa kuba mwe temuli bakkiriza. Etuteekawo mbeera eteekawo kavuyo. Ntegerekesa bulungi? Kubanga ffe okubeera nga tuwangaayira mu mawanga agatali ga busira, wansi w'obukulembeze bw'abantu abatali basiraamu, kulina amateeka agakola gatya agatufuga ffe butya bwe tuwangaayira wansi w'abakulembeze abatali basiraamu n'abantu abatali basiraamu. Tulina amateeka, so tetuwangaala buwangazi nga bwe tukola tutya, nga bwe twagala. Onfunye sheekh, kigambo ekyo kyogedde kikulu, kyetaaga okutangaza. N'okyo masala ge twogerako, masala gaaki gatambulira ku sayidi yaki yanzikiriza, so si sayidi ey'enkolagana eyabuki eya bulijjo erina amasala gaayo ageyawulidde. Era Sheikh Salih Al-Fawzan ajja kirambika wansi, yaleeta ensonga zetulina okuba nga tuzijjulula mu kino. Lindako wadde omubuuza nambuuza. Kyalese kyakulabirako kirungi. Olabye kyeŋŋambye kyenzikiriza. Maama agamba nti ntwale wakakandi, simutwala wakakandi. Oba ntwala mu ssabo lya gundi, simutwala mu ssabo lya gundi. Naye mutwala emulago ne mujjanjaba. Ne mpaayo ne ssente. N'ennyumba ngimuzimbira. Sirina sheekhe mukwano gwange. Maama we yali mukazi mukatuliki. Seeka musajja, Seeka Kimoga alabika amumanyi. Maama we yali mukazi mukatuliki. Yamuzimbira akayumba musajja wattu mu nfuna ye. N'agenda n'amujjanjaba n'ekirevu kye mu ddwaliro ekitovu. Abantu nga beewunya n'okwewunya. Ekyo masala mutegeera efaanana bw'etyo. Namusebo salama ekitabo anti simanyi gye tugenda kikola. Sebo nga gumidde. Waliwo enkolagana nga erina akakwate ku nzikiriza, wabawo enkolagana nga terina kakwate ku nzikiriza. Tulina enkolagana nabo eterina kakwate ku nzikiriza. Twawukana nabo mu ebyo ebikola bitya byawukana ku nzikiriza yaffe.
naam sooka olinde nsiriikiridde astaghfirullah alazim wa atubu ilayh naam 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 kati waliwo olw'oluganda omu kifaanagana n'ekya muganda wange mutabani waamu nga bw'oba ne maamawo omuto naye nga bw'oleeta ebya maamawo ne maama omuto omuleete maama omuto naye ng'alimu obushiriku muvubuka bwe yamuleetera mutabani wa muganda we yaga nti yandeetedde eddagala sukaali yagaana omunywa naye ate n'anywako amajaani yandeetedde eddagala sigenda kubinywa bino muganda we n'amuwaabira mu lukiiko lw'ekika akati ensonga ya muganda waffe esobola okubeera nga yeetaaga ebintu bisatu yeetaaga amakubo asatu omuntu alina maamawo mukyala mushiriku muzimbidde ennyumba akutemeredde agamba nti abafa mu nnyumba eyo gwe wateekamu eddagala obatte ofuna shariya y'obusiraamu ekukakasaako okukolagana naye mu nkolagana eya bulijjo etali yanzikiriza kubanga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'uhuma bwe bakufosinga ongatteko byotalinaako kumanya tobagondera wasahibuhuma fi dunya ma'rufa naye enkolaganayo n'ebikwatagana n'embeera y'ensi n'obulamu bw'ensi eteekeddwa okubeera nga nnungi okusinziira ku mpangaala abantu gye bawangalira mu kitundu kyokola ki kyolimu obusiraamu bwe tebugamba maama mushiriku alina essabo obusiraamu bugamba nti omugulira emmere era waba talina gimugulira okakatibwako kiri waajibu ogimugulira poliriza soko onte talina waasula siraamu bugamba nti kikakatako okumuzimbira ennyumba mulwadde talina yeetaaga obujjanjabi okakatibwako okumuwa obujjanjabi nowakubadde nga alina essabo onfuna obusiraamu tebugamba kakati gwe singa osiŋŋaana nga gwokakatibwako okukolera ebyo
ate yakulaba nti oli mulogo gwe mulogo omukulu gyali okola ebintu bisatu. Ekisooka okumusabira obulungamu lubeerera. Allah lungamye maama wange, omuwa okutegeera ekituufu nga kituufu nekikyamu nga kikyamu, ekitandikirwako. Abaana abalala abazaalibwa bamaama bwe bakola ensobi babakyawa okukyawa okusembayo. Abaana babakyawa okukyawa okusembayo, asaagala kumulabako. Awo n'ekyo nga maama mu hadithi ya Abu Huraira yagamba Nabi sallallahu alaihi wasallam, omusajja gye n'abuuza Nabi nti man ahaqqu nnas bihusni sahabati, muntu ki gwe mba nkulembeza ku bantu bonna okwagala, okulabirira, okulongoosa okwenjawulo. Ntegereka? Namugati ummuk, maama wo. Musajja nagati thumma man, oluvannyuma ani? Nagati ummuk, maama wo. Ndi ogwokubiri thumma man, ani? Nagati ummuk, maama wo. Ogwokuna thumma man, nagati thumma abuk, oluvannyuma taata wo. N'amuddamu emirundi ekyo. Amanya banaga nti alina emigabo 3 mu maali yo. Banaga nedda kwali kwongera kukaatiriza kifo kya maama. Era Sheikh Ibn Baz n'agamba nti bw'obadde okola hijja nga bombi baafa, babadde babiri, maama yafa ne taata yafa, osooka ya maama tosooka ya taata. Byagamba Ibn Baz rahmatullahi alayhi. Akati lwaki alina omugabo munene? Alina ebintu 4. Ekisooka yasitula olubuto, ekyo kinene, emyezi 9 n'atalukolako kintu kyonna n'aluzaala. Ekyokubiri yazaala mu bulumi, n'agumiikiriza n'atattira mwana mu kuzaala. Ekyokusatu yayonsa. Ekyokuna yalera. Ebyo byonna tolina kyosobola kukola nekibaako nekikisasulira. Indako katono. Ne ku nsonga esooka nyanukula kibuuzo. Katika kyenjagala barakallahu fikum. N'agenda. Ebyo byonna abaana batera okugamba. Kyalo. Akati awo njagala okutuuka.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nsaba mumpulirize. Kakati muganda wange Yasin, Sheikh Kimoga ampuliriza. Fe abawalimu abatuula ku ntebe zino, omulimu ogwaffe wakunyonyola abantu busiraamu nga bwe bugamba. Ofuna kisoboka nnyo omuntu okubanga alina obulumi mu mutima era nga naffe tubulaba tuweebuli nabo tuli bantu naye ekituvunaanyizibwako ffe kukola ki? Kunyonyola abantu buki nga bwe bukola butya nga bwe buli nga bwe bugamba. Ate era ekisobola okutabaganya abantu n'okutereeza emitima gyabwe buki? Busiraamu. Omuntu Nabbi sallam yalina omusajja yata Hamza. Musajja yata Hamza yasiramuka nga yata Hamza Nabbi amumanyi. Nabbi n'amuleka naye n'amugamba olw'embeera y'obuntu ti naye bw'embeera nga wano otuulangako wabbaliko olw'obulamu bwe yali akola ki? Naye nga obusiraamu tebusobola kumukkiriza nti amutte kubanga muki? Kubanga busiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam abantu abataba sahabi Badiri Uhudi yabasabira okumala ndowooza ebbanga nga laisa laka min al-amri shay'un, toyina kyosalawo nze nsalawo, n'amuziyiza. Akati tulina embeera yaffe ey'obuntu esobola okututuukako n'omutonzi alina ennamula ey'enjawulo okubula embeera gye tubeeramu. Ofunye buli muganda wange ekyo nze nyinyonnyola bino nga mbinyonnyolera ku mbeera ya buki nga bwe bugamba, so nga mmanyi embeera Sheikh katono nnyo manyi embeera ey'omuntu bwesobola okubeera ng'alina obulumi, nkimanyi naye nina okumunyonnyola obuki? Obusiraamu. Ekisooka, omuntu yenna afaanana nga maama waafaanana. Tumusabira Allah subhanahu wa ta'ala mulungi. Bwaki njagala omanye nti ebyo yabikolera mu butakola ki? Mu butamanya. Okuba nti agamba nti omwana wange yankola kino bwe bwali butamanya. Ekisooka. Ekyokubiri, ekyo kye yakola ekyokuba nti omwana mmulese mu ndeka bwe nti nakyo kirimu obutamanya. Abantu banjawulo ntegereka bulungi, kirimu obutamanya. Buli muntu alina bw'atunuulira ekintu, mutunuulira gy'aba akitunulidde. Esobola okubeera nga yakiraba nti kino kye kimuwonya, omwana nga tugenda kuwengala naye nti ali mukazi munaku biki, naye nga entunula gyakitunulamu nkyamu. Bwonabo butakola ki? Butamanya. Kyekisooka. Ekyokubiri, obusiraamu. Sheikh Mala osooka okwegera ekyogamba. Salaamu rahmatullah. Anti ekisookera ddala kyentandikidde ku Sheikh n'ekyo kinyini kyogamba nti mwana nkuzaalukuse kizimbiddwa ku butamanya. Kubanga ono agamba nti mwana nga yankola kino. Abantu abashiriku ebintu byabwe byonna babizimbira ku butamanya, ku mbeera ya shayatini ya sitaani gye zibagamba n'obunkenke obutaliiwo. Ntegereka obunkenke obutaliiwo, obunkenke obutakola ki? Obutaliiwo kwe bazimbira. Kati omuntu obeera omuntu asobola okujja gy'oli ng'amanyi, n'omwana n'ajja gy'oli nga tamanyi. Bw'olamula amanyi, si bw'olamula atakola ki? Atamanyi, bonna nga bakoze ekintu kyekimu. Akati omukadde ebyo bye yagamba bikyamu. Teri mwana asobola kubiwulira n'abeera nasigala nga mutebenkevu. Tali.
katono nnyo njagala tukimalirize ekyo nsagala tukigire nnyo njagala tukimalirize ne point zange zeŋŋambye okukimaliriza nakyo naam 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 kubanga abalala si bwe batyo bakola naam 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 yamugezesa nakyo jazakallahu khairan ekyembadde ŋŋamba nti katono nnyo salaamu alaikum nsaba okkirize oleme ku mwana okula tujja omunnyonnyole naam atalinnyangayo salaamu alaikum mbadde nsaba mukkirize tukome wano olwaleero naye nga mmaliriza na bino mbitegeeza muganda waffe ne mbitegeeza nammwe omuntu yenna omuzuula nti mushiriku nga bwe tukizudde nti mukadde asobola okubamu embeera y'obushiriku osobola okumusenguka sayidi otamusenguka sayidi munfunye osobola okumusenguka sayidi otamusenguka ki sayidi asobola okubeera nga alabika ekifaananyi kya busiraamu waliwo olwobeera nti waliwo ebintu byosobola okubanga bw'oba obikoze bisobola okuyitamu obulabe okutuukako byoteekeddwa okubisenguka nine wabaawo byokola ngaobusiraamu bukkiriza okubeera nti obikola mu mbeera ki mu mbeera endala mathalan omuntu okumukwasa ssente ngaomaze okutegeera nti mushiriku oyinza okukiteeka wabbali naye ate ngaosobola okumutwalira emmere bwekiba kisobose n'ebirala ebifaanana bwe bityo ntegera kisa bulungi ekyo kyakubira ekyokusatu kyekiri muganda nga kyagambye kyetagisa okufunawo abantu ba famire ab'obuvunaanyizibwa n'abantu mikwano gya maama newabaawo okutuula okwenjawulo kwokwogera ku nsonga eyo n'omukadde okubeera nga aluŋŋamizibwa ku nsonga eyo tikyalowooza si bukikola kitya kiyinza n'okubeeramu bamasheekhe baimaamu b'ekitundu abakulembera ekitundu kyakola ki kyawangaayiramu ntegereka bu naam wagi mukatuliki naye kati abantu ab'obuvunaanyizibwa abasobola okubeera nga bakola batya bamutuuza ne bamunnyonnyola nti kyogamba ku mwana kiteekeddwa kubeera nkibeera bwe kityo tujja kukomaawo subhanaka allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh